Hey lovely people, mbaniriza nnyo ku Financial Literacy in Uganda. Nga bulijjo nze Namanja Miriam, abapya mbaniriza nnyo. Mbanje kumwe mutwegasseeko akaseera akayise abafollowinga subscriber numbers mulaba mbuzambukira ku rating nene nnyo. So mbaniriza nnyo mwebala okusubscribinga. Nesanze nga ebiseera ebisinga sigamba bantu subscribinga ku likinga, but mwebale nnyo abasubscribinga, abalikinga videos, abasharinga videos, mbalabe eyo. So sikitwala for granted. Thank you so much. Ababadde nange okuva gye twava yonna mwebale nnyo, mwebale okukomawo. Mumanyi ekintu kino bwe tukikola, likinga, sharinga, ayina comment, abalina ebibuuzo mu bensingira ddala okwagala biteekeyo wansi mu comments, oba osobola okunsanga ku email ngiteeka nnyo mu description, osobola ogisangayo ku Facebook page yaffe eri Financial Literacy in Uganda, ku Twitter at Namanja Miriam. Ebibuuzo byonna musobola bibuuza ku Facebook waneno mu comment section, ku Twitter ne mu email, so eyo namusobola okunsangayo. Bulijjo abali nange of course muyinza okugamba iyi setting nga yakyuseemu. So omwaka guno omwaka ogwaggwa nalabanga nakola videos ntono nnyo, of course mumanyi, I think nakola videos nga 7, and ekyaleeta ekyo kyali ku butafuna gye nandiise perfect time, perfect location like in my studio, so obudde nga sibulaba obukola videos. Naye kati omwaka guno nagambye ekijja kyonna oba obudde mbufunye nga ndiwa wonna, I'll just get the camera and recording a video. Ekikulu kya byonna message gye sharinga, so si location. So yeyo challenge gye neetaddeko omwaka guno eno. Akadde wenkafunira wengenda okurecording la video. So nkimanyi lighting si eri perfect, but well akadde nkafunye kati. So kye tugenda okukola, oba obudde nabusanga ndi mu motoka oba wa, yeyo challenge neewadde. Video nja kuba ngi recording la wonna wenfunye akadde. I hope munansonyiwa oba any inconvenience. So obeera location tojagadde, sorry, but yanga wengambye akadde keko kenfunye. N'ekirala hopefully omwaka guno eno naddamu ebibuuzo ebisinga obungi, nakuwa content gwe nandyagadde okusharinga naawe nga sifunye limitation ya location ki. So ensonga lwaki ndi waneeno. Anyway, so mu video eyaggwa nasharinga naawe points 5. Tukyali ku series gye nayise omwaka tugenda gutambuza tutya, tugenda pest gye twewadde, biki bye tugenda okufokasingako, oba biki ebigenda otuwa toni ya goals zaffe tugenda zatakinga tutya, sente tugenda zikola tutya, tugenda zisiga tutya. Yeyo series gye nkyaliko, nagamba eri 2-part series. So part 1 twagimala dda points 5. So video ya leero ngenda kusharinga points 5 ezisigadde, so that tuyingira omwaka tutandika okucapa goals zaffe, oba okucapa dio bwonna bwe tufunye emirimu gyaffe byonna ebitutuusa ku goals zaffe. So we're jumping right in point ey'omukaaga. Ezo 5 sigenda kuzibaddiramu, ayazimisinga genda mu video gye nakola ogwasooka like week ewedde, ngenda gikulikingira ne wane, so that ekwanguyira okuddayo ku part 1, so that eno ogiraba mbuna eri just continuation ya part eri gye twasoose okukola. So jumping right in, point 6. So point 6 eri accountability mu such a sense mbuno funa omuntu gw'otambula naye omwaka guno eno. Of course mumanyi si kutambula just for the sake of walking, but gwe weebuuzaganya naye, oyo omuntu gwe tuyise accountability partner. Chances zo ez'okulemererwa zigenda kubeera nnyingi nnyo ng'ebintu obikola wekka. Ekyoyinza okuba okirabyeko mu bulamu bwo mu bintu ebyenjawulo, ne mu business partner wo funa omuntu gw'okola naye gwe weebuuzaako ebintu ebyenjawulo. Tuvulaba abantu abasinga ku ffe tufoolinga victim nnyo ku ponzi schemes oba ku scams zonna eziyitawo, kubanga olowooza ssente wosharingako n'oli olowooza ssente agenda zikkolako,
of course abantu tebeesigika, but well, the more you keep trying, the more you keep expanding your communities, ogenda kusanga omuntu gw'obondinze naye alina ebirowoozo ng'ebibyo, so that akuyambako mu bulamu. Obulamu tebabukola ng'olina bubeeramu wekka, ebintu obyesigaliza wekka, kigenda bw'otwala approach eyo egenda kufiiriza nnyo. So nga bwe nkugambye okukola ebintu wekka, chances z'okulemererwa zibeera nnyingi. So ofuna omuntu gwe weebuuzaako, gw'osharingako naye, omugambe omanyi goals zange ez'omwaka guno eno ziri bwe ziti ne bwe, so that omuntu oyo bw'akusanga ng'ate okola ekiri contrary oba ekiri contrary ku goals wa setting, akujjukiza mbu munnaye waneno nga ekintu ky'okoze nga tekisapoote nga goals ziri ze waŋŋamba. So omuntu oyo akuzzaamu amaanyi n'osigala ng'oli ku mulamwa. Ekintu kya accountability partner kineno tekitegeeza mbu nno otwala buli oba otwala buli advice accountability partner wo gy'agambye. Kitegeeza mbu nno oli muntu ali teachable, oli muntu awuliriza okuwabula. So yes, wuliriza oba sharing a situation oba idea yonna gy'obeera ofunye ne business partner wo ne accountability partner wo yenna gw'oyina, so that mufuna okwogerezeganya, osiivinge out, okay, ampadde advice eno neno naye kino kyokka kye ntuttemu, and that will still be fine, as long as okoze assessment ya kyekikolera kyekitakolera. So yeyo point accountability partner. Gezaako nnyo omwaka guneno, omwaka ogwedde obeera ebintu wali obikola wekka, omwaka guneno gezaako nnyo okufuna omuntu gw'otambula naye, ekintu ekyo kijja kuyamba, nzikiriza mbu nno kijja kuyamba okwachivinga goals nnyingi kuze wandifunye, okola sente nnyingi kuze wandikoze byonna. So waliwo ne saying egamba mbu nno tambula wekka, bw'otambula wekka otambula mangu, wabula we mutambula babiri mutuuka wala. So wobeera ebintu byoyagala byakukola mangu, of course wakola wekka kigenda kwangulira, naye wobeera oyagala kukola ebintu ebirina foundation eri stronger, ebintu ebigenda okumala obudde obunene oba okustandinga test of time, then funa omuntu gw'otambula naye. I hope that is clear. Tugenza ku point ey'omusanvu. Point ey'omusanvu nagiyise work together oba mukole mwenna. Kineno kigenda kwefaananyirizaamu ekya kufuna accountability partner, but eno point njagala nnyo gidriving eri abafumbo mainly. I know this is quite sensitive because, well, marriages ziri za njawulo, buli omu tali mu situation y'emu, naye wobeera oli mufumbo mugezeeko nnyo okukola mwenna. Ekintu ky'okukola nga muli mu competing, ani agenda okukola sente nnyingi omwaka guneeno, oba nafunyeyo deal yange kangisirikire, kyenva mulaba mbu nno abafumbo we batuuka okubafera mufiirwa kinene nnyo, kubanga kankugeze nga situation ya capital chicken. Ogenda kwesanga nga mu capital chicken omwo mwalimu abantu babiri nga bafumbo, buli omu ataddeyo ssente ku lulwe, tewali agambyeko munne, kubanga oli agambye nafunye ka deal kange kankole ssente, ajja kundaba, kati sigenda kumwegayirira oba kumpa kino na kino, agenda kundaba munange nsobola okukola ssente. Mumanyi percentage ezaali nnene nnyo ku capital chicken before it went down. So weesanga nga abantu babiri mutaddemu ssente, buli omu teri yabuuziza na ku munne, oli yandikugambye n'okugamba omanyi kinene ekintu ng'eringa ponzi scheme. Mu kifo ky'okwebuuzaganya buli omu ne mwewa ku magezi, oyinza osanga ng'oli yandikugambye omanyi kintu kinene nga sikitegeera bulungi, tukibuukemu tetuteekamu ssente zaffe, naye olw'okubanga temukoze mwenna, bangi bafiirwa ssente bwe batyo. So ekintu kineno we mubeera abafumbo tugezeeko nnyo okukola ffenna, nga nkugambye kusenge bw'otambula wekka otuuka mangu, naye bwe mugenda babiri mutuuka wala like that. So mugezeeko okukola mwenna, kigenda bayamba okubuildinga bond eri stronger, kigenda kubayamba okufuna bingiko ku kye mwandikoze nga mugenze omwomu, oba nga deal muzikoze omwomu, oba nga goals mukoze zitafaanagana. Ate ekintu kya goals ezo nga muri bafumbo, buli omu waasikangazza wuwe, kubanga mukoze goals eziri contrary oba contradicting to the other. Tugeze
kankuwa ekyokulabirako muli bafumbo like mwakatandika obufumbo wabula omu agamba okay tugule poloti tuzimbe ennyumba omulala agamba sente ezo tuzikozese tusooke tu traveling, let us enjoy life. So ogenda kwesanga nga buli omu asikazza wuwe oli agambya ekya travel ndabanga tujja kifuna olulala tujja travelinga gye bujja tusooke tukole sente tusettlinge then we'll enjoy life at a given point. Omulala agamba we need a home cause mulina okubeera ne address mulina okusettlinga so mwesanga nga goals ezo sente mu kifo ky'okufokasinga ku kintu kimu ne mukimaliriza ng'abafumu ngenda kwesanga buli omu asika azze eri ekivaamu ku ekyo sente zoonooneka mangu. Kireeta a lot of wastage, sub-optimal results oba okufuna kitono nnyo ku kyewandifunye kyengezaako okugamba. And eno point teri ku bafumbo bokka n'omuntu ng'oli single osobola okozesa accountability partner wo ng'omuntu gogenda okucheckinga in with and idea ya kineno ya kufuna ideas zonna z'olina mu mutwe ozisaying out loud so that omuntu omulala asobola okufault checkinga nga bwe nagambye ku kiri ekya accountability partner. This is ekintu ky'obutakola wekka kya kuyamba omuntu okulaba ango gy'otandirabye. And of course, we bituuka ku bya ssente, disagreements nyingi, disagreements zibeerawo, and well, is in marriage really like that. So temugenda ku agree, temugenda kukkiriziganya ku buli kimu, but best thing mukyogeddeko oli akuwadde point ye oba akuwadde engeri ki ekintu gy'akirabamu oba idea ye engeri gy'akirabamu oba gikubyemu ebituli gwe nga tobirabye, well you've discussed it, at least togenda kugendamu blindly nga w'obadde ogenda okukola. That's the whole point. Omwaka guno eno gezaako nnyo okukola ne partner wo, gezaako nnyo okukola ne accountability partner wo. Yeah, kijja kuyamba okulaba angles z'otandirabye mu goals zo, mu investments zo z'oyagala okukola, mu plan zonna zoyina. Yeah, so that is point number 7. Tugenza ku point number 8. Point number 8 nagiyise leaving a legacy. A legacy legacy nkiyite ntya mu Luganda, wabula sigenda gezaako kivuunula ekyo, but well ngenda kirekanga legacy. So legacy kyentegeeza wano eno mbu funa ensonga lwaki okola ekintu ky'okola. Oli ku channel eno ogamba abamu ku benjogedde nammwe mugamba omwaka guno eno njagala ku finances zange zibeere better, njagala kukola sente nnyingi, njagala ku investing okusinga ku wena investing omwaka oguwedde, but olina okusooka ne weebuuza well lwaki oyagala investments zo zibeere better, lwaki oyagala ku investinga sente nnyingi okusinga zewa investing omwaka oguwedde, lwaki oyagala finances zo zibeere mu order. So without a clear reason lwaki okola ekintu ky'okola ogenda kwesanga nga eno eringa just bandwagon gy'obuuseeko obubuusi. Well with time kigenda kufuukira ng'omulimu. That's why it's so hard for people to follow through and bagamba bakole budgeting. Ayinza okutandika omwaka ayinza okutandika omwezi gumu na budgeting, omwezi ogwokubiri agenda okulaba bineno like maybe it becomes boring to them oba kifuuka ng'omulimu. So beera tolina reason kigenda kwanguyira mangu okugenda off track kubanga well tewali kintu kikusindiikiriza kukola kintu ky'okola which is like a bigger purpose. Kati ku bantu abalina abaana abamu ku ffe tukola sente abaana bo babeere bulungi, but njagala okujjukiza mbu nno the biggest oba the best gift ekirabo ekisinga ky'ogenda okuwa abaana bo kyekyokubawa amagezi oba skills ez'okuhandolinga ebyobugagga byonna by'obeera obalekedde oba ne byoba togenda kubalekera. Tugeze mu kifo ky'omwana wo okufuna okugamba mbu no nfunye life insurance policy, well bwenfa abaana bange bagenda kubeera newe batandikira. That is a very good thing to do for your family, but the best thing ky'osobola okubakola kubawa
skills okubalaga mbuno ekitono kisobola okukumala, kubalaga empisa z'omu bantu, kubalaga sente bazikwata batya, si mbuno sente zonna z'ofunye olina okuzirya, obudgetinga bwe bati, ebintu ebyo bwe bityo byentegeeza kuffe ama Christian. So nzikiriza mbuno ebyobugagga byonna byenina si byange, bya Katonda. So I'm there as a steward, oba omuntu alabirira ebyobugagga ebinkwasiddwa. So kyenjagala okulekera abaana bange ze skills ez'okubeera good stewards to resources zonna Mukama zaali bawa nga bakuze. Kyekyo ekiruubirirwa kyange, and that is the legacy I look forward to. So omwaka guno eno mbachallenginga, nange nechallenginga, funa ensonga lwaki okola ebintu by'okola. Tomala gakola, tomala gazuukuka buli lunaku ogenda ku mulimu, wabula okolera ki? Yensonga lwaki tutuuka nga okugenda ku mulimu ki, like we dread it, mumanyi Blue Mondays, like ova mbuli naye ogamba naye lwaki nkola. So wotabeera na nsonga lwaki kigenda kuzibwalira nnyo okufuna ne skills ezisingawo okufurtheringa career yo, kyengezaako okugamba. So mwaka guno eno tufune ensonga lwaki tukola. Ne muneno mu legacy mulimu okukola wills, ebiraamo. Full disclosure, ekiraamo kyange tekinnaggwa, so nange ninga gwe, it would be so terrible okufa nga tetulina biraamo. Like tubeera tulese chaos nnyingi nnyo. So tugezeeko, I'm planning okukola video okulaga ekiraamo bakikola batya. Ekyange we kigwa bwe kiti, nammwe nja bayisaamu ngeri ki gye tukola ekiraamo. So ekyo kiri part of the legacy, ffenna tulina okukola ebiraamo. Era omwaka guno eno I hope tetugenda gukkiriza kuggwa nga tewali atalina kiraamo. Njogedde bulungi. I hope omwaka guno eno tetugenda gukkiriza kuggwa nga tetulina biraamo oba nga tetukoze wills. So obeera ekyo obadde tokirinako kugozo, nkujjukiza kigatteko. Omwaka guno tegenda kuggwa nga sinnakola video eyo ey'ekiraamo bakikola batya. Mwe mugenda okubeera ba accountability partners bange ku ekyo. Ekyo kyo. I promise. Tugenda ku point ey'omwenda. Point ey'omwenda nagiyise the tortoise always wins. Tortoise. Point eno nagijje ku lugero. Bw'obeera oludda okuwulira olugero, brace yourself. Awo olwatuuka waaliwo enfudu n'akamyu. Enfudu n'akamyu ne bateekawo emisinde ku kyalo gye baali babeera. Ne bagamba anaasooka okutuuka ku finishing point, tumutegekedde ebirabo gundi ne gundi. So akamyu ne kagamba enfudu eno tesobola kunsinga, nze ku speed gye nzirukirako. Enfudu yo negamba I accept the challenge, mugireete. So ne babateekawo ku starting line, ne bateekawo enfudu ne bateekawo akamyu. Akamyu ne katandika 100, mumanyi akamyu engeri gye kaddukamu, ne katandika 100 ne katuuka awo ne kawummulamu ku muti ng'emisinde teginnaggwa. Agamba enfudu eno bw'enaatuukira nga mpummuddemu, then nja kumaliriza emisinde essaawa zonna gye njagalidde. Nga mu birowoozo byako akamyu kaneno nga tekalowooza mbu enfudu eno esobola okukasooka okutuuka ku finishing line. Byaggwa bitya, mwena mukimanyi, enfudu yasinga. Akamyu ne kasemba. So enfudu neefuna ebirabo byonna bye baali bataddewo ebya race eyo. Yes, story yaffe egenze bwetyo. But ekyo kyakuyiga ki kye tufuna mu story eno, oba lwaki nagitaddewo nga point yaffe ey'omwaka guno eno. Point gye njagala okudriving eri slow and steady. Olugendo luneno lwe tutambula olwa finances oba olwa financial independence. Si misinde gya migana gye tuyita sprint, wabula eno marathon. Mu marathon mukimanyi nnyo asinga si yadduka 100, asinga y'omuntu agenda mpola mpola naye ng'ali steady. Space gy'atandikiddeko wabeera gy'agenda okukomerako, well and good. Beba abantu abasinga okumalako marathons. So olugendo luneno lwe tudduka si lwa sprinting. Ogenda kulaba abantu bangi bakuyitako, deals nnyingi ezijja eza pakupaku, but so bintu bingi ebigenda okujja omwaka guno, bintu bingi obirabye mu bulamu bwo anyway, bigenda kugezaako okudistractinga, but jjukira
oyina gy'olaga oyina goals weesettingidde, so just move slowly, just move at a steady pace, kola ssente mpola mpola, investing mpola mpola, oba returns omanyi nnyo tulina abantu bangi abacomplaininga mbona investinze mu treasury bills ofune emitwalo 10 omwaka mulamba. Beba abantu abasprinting abajjukira goals weesettingidde era ever we reminding mbona nze nziruka marathon akwata empola atuuka wala, kkiriza returns ezo entono genda ng'ogattako kitonotono kyonna ky'osobodde mu myaka mitono ojja kwekanga ne ku ssente z'obeera accumulating, ojja kwekanga ne skills accumulating, ojja kwekanga omuntu gwo transitioninze into bookkeepinga that attitude. Mbunze nziruka marathon sidduka sprint. So omwaka guno eno kyonna ekikutuukako nga kyagala diverting okuva ku goals zo wejjukiza omanyi tuli mu kudduka marathon, tetuli mu kudduka sprint. Kigenda kuyamba okubeera focus, kigenda kuyamba nnyo okuavoidinga scams oba ponzi schemes, kubanga ezo ponzi schemes mumanyi bya sprint. Mwaka gumu njagala obukadde 5 nga ntaddemu emitwalo 5 bwe bitya nti bibeera. So those are people who are sprinting and mumanyi ekivaamu, they don't win. Enfudu ze ziwangula. Slow and steady. Omwaka guno eno gwa slow and steady. Yeyo point ey'omwenda. So tugenda ku point ey'ekumi. Point y'ekumi oba point yaffe esembayo nagiyise integrity and generosity. Tugenda kubeera abeesimbu, tugenda kubeera abagabi abasanyufu, si abantu abagaba mbu maze gakuwa, si ekyo kye tugenda kutambulirako. So tusooke n'obwesimbu, ogenda kulaba nga waliwo correlation nkigambe ntya, abantu abasinga abafunye financial success ogenda kwesanga nga balina obwesimbu emabega waabwe, oba kankyongere mu luzungu omanyi kye ntegezaako okugamba. There is a positive correlation between people of integrity and people who have achieved financial success. Deals nyingi mukimanyi, of course mu statistics, I'm a statistician, we have outliers. Oba waliwo abantu b'omanyi nga ze ssente ze yazijja mu bubbi oba mu makubo agatali malongoofu gye bali, but well oyagala kubeera bw'otyo oba oyagala ssente zo kuzijja mu makubo malongoofu. You choose. Life is all about choices. But tugezeeko okubeera abantu abeesimbu mu business yonna gy'okola, mu dealings zonna z'okola ku mulimu gwo, ngezaako okubeera omuntu owa integrity. Kigenda kutwala wala nnyo. Ofuna trust ya communities z'olimu, kikutwala wala, kikuyamba ne mu ngeri gy'otasuubira. Omwaka guno eno of course nja kukola video eyogera ku human capital, but abantu abasinga okirabye mbuno bastrugglinga nnyo kubanga balimba, si bantu b'amazima. So mu community yo ne bw'oyagala omuntu akudduukirira kikuzibwalira kubanga oyina that background y'okubeera omuntu atali mwesimbu. So omwaka guno eno ku goals zo settings ogenda kwetaaga abantu abagenda okukuyambako okulaba nga goals zo zituukirira. Abantu abagenda okukuyamba kigenda kwanguyira nnyo ng'oli muntu omwesimbu, ng'oli muntu ow'amazima. Sente eziri mumanyi sente za deals I mean sente eziva mu makubo nga si sente eziva mu makubo amafu oba amakubo agatali malongoofu. Sente ezo zijja mangu naye tukimanyi sente ezo tezitera kuwangaala nnyo. So nga we nagambye, you decide. Bw'obeera oyagala sente ez'amangu genda ozifune. Bw'obeera oyagala sente ezigenda okuwangaala, bw'obeera oyagala business egenda okuyimirira, gezaako okubeera omuntu ow'amazima. Bakasitoma bajja kujja, mumanyi referrals engeri gye zijjamu. So tugeza olina edduuka lyo, osuubuza abantu, tobawa bintu biri fake, ofuna bakasitoma bangi nnyo nga bakozesezza word of mouth. Bagamba ebintu by'oli bikola, ebintu by'oli nga bw'abigambye bwe biri, teyeekyusa. Omuntu wa kigambo kiri, ekintu ekyo kiyamba nnyo okupropelling oba okutuuza ne mu communities z'otandirowooza mbu nno wandituuseeyo. So yeah, tugenda kugezaako okubeera abantu ab'amazima omwaka guno eno. Ekirala part 2 ya point eno gye nagambye ya generosity tugenda kugaba.
okugaba oyinza okulaba nga ye lwaki sente ezo sandizinvestinze ate embeera sikoze loosi nga sinvestinze, but ogenda kwesanga nga mbw'ogaba ogenda funamu kinene nnyo ku kyewandifunye nga sente zo ozinvestinze oba nga ozeeriridde wekka. Kyofunamu kinene tekigenda kubeera nga kintu, tekigenda kubeera, kiyinza obutabeera mu monetary terms. Mbu nagenze nempa neighbor wange emitwalo 10 nazuukuse nga mu account yange mulimu kakadde. Sense of fulfillment gy'ogenda okufuna ng'ogabye, teri muntu asobola na kunnyonnyola ssanyu oba sense of purpose gy'ofuna ng'oyambye oba ng'ogabye. And yeyo challenge gye njagala otuwa omwaka guno eno tubeere abantu. So guys, mbadde nkola editing ya video eno ne ndowooza point eno nandi gy'emphasizinze nga tonnaba kwestressinga na bintu by'abantu balala. Neighbor waalidde ki oba extended family yo, like situation ki gye balimu, olina okusooka ne weesootenga ggwe n'ab'omu maka go. So abaavu bagenda kubeerawo, tebasobola kuggwaawo. Obwavu si gwagenda okubusootinga, si gwagenda obulekeraawo. So nga tonnaba kwestressinga na neighbor alidde ki, abaana be bagenze ku ssomero, sooka okole investments zo, sooka ofokasinga ku goals zo. And yeah, abalala bajja kwesootinga, help where you can, but tekiku nga tokyeteekako nnyo mbu like olina okukikola. That's what I want to say. So I want to free you from that obligation. Yeah, I thought I would emphasize that cause oyinza okwestressinga ate goals zange, tona building emergency fund, ate oli mu bizibu by'abantu balala. Ekyo kye mbadde njagala okugamba. So tuyongere maaso ne video yaffe kati. Well, abamu ku ffe tugaba mu machachi, tugaba mu mizikiti, tugaba mu ng'enzikiriza zaffe bwe zigamba. Naye kyannaku nnyo oba kigenda kubeera kyannaku nnyo gwe okuleka neighbor nga talidde okumala wiiki, abaana tebagenze ku ssomero, yet n'okwata obukadde n'obukadde n'ogenda n'obuwa mu kkanisa oba n'ogenda n'obuwanga zaka. Nsuubira ekyo si kituufu. You can argue with me otherwise, but nsuubira ekyo si kituufu. So look out ku bantu abali vulnerable mu community yo, mu families zo. Funa engeri gy'oyambamu. Tekitegeeza mbu nno ofuna ebyobugagga byonna obiliquidating. No, ku sente z'okoze omwezi funako ekitundu ogambye nze zino eno sente zange za kugaba. And your rule ya nature. So I don't know even how it works, but I think that is what you would call God math. Omanyi ku internet waliyo girl math or boy math, such things. So this is God math. I don't know how he made it, but omuntu agaba afuna kingi. N'ekirala okugaba kintu kyokka ekigenda okuyamba okuteeminga omululu. Bw'oteeminga omululu ogenda kubeera investor mulungi. Ekyo mukiraba nnyo abantu abadiringa mu forex. Obeera n'omululu ogenda kukola losses nnyo ku forex okusinga omuntu atalina mululu. So yeah, antidote yokka gye mmanyi eteeminga omululu kugaba. So nga bwe nkugambye, funa ekitundu ku sente z'okoze omwezi nga za kugaba, yamba baneighbor bo, yamba nga bw'osanze sente zo gwamanyi engeri gy'ozigabanyaamu. So ezo zibadde points zaffe 10 ze tugenda otambulizaako omwaka guno eno. Points zino eno ojjukira nagamba muno za kutuyamba tuwa structure yangeri ki gye tugenda otambuzaamu omwaka. Structure yangeri ki gye tugenda okwatakingamu goals zaffe, biki ebibadde bitumalira obudde nga tetwandibifokasinzeeko. So yeah, that was the intention. Let me know what you think about the points. And yeah, ntegese bingi nnyo omwaka guno eno. I hope Mukama ajja kumpa obusobozi okusharinga naawe. Go ahead and like, comment, let me know what you think. And yeah, keep the questions coming. I love them. Thank you so much for joining me today, and see you next time. Bye-bye.